okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Njagala kutwala mukisa guno era ate okwebaza Katonda olw'enki eno gy'atuwadde. Mazima wa kisa gye tuli eri obulamu bwaffe nti tekuli na wadde n'omu ku ffe akutte wadde omunwe gw'ennusu okumusasula naye ate yasigadde akyatugabirira obulamu. Njagala kukubuuzaako nti wasuze otya muganda wange ne mwannyinaze andaba ku nki eno eyaleero ku TV yaffe eno Free ABN. Weebaze Katonda nti osobola okundaba era nkakasiza ddala bw'obanga osobola okundaba oli mulamu. Era njagala kukuyita muganda wange ne mwannyinaze osobole okutegeezaako ku muganda wo oyo ayinza okuba nga tannaba kuzuukuka kusobola kujja kutandika lunaku luno ne Katonda. Amannya ayinza omuweereza w'enjiri ya Kristo Jjuko Grace Muzeeyi nga nsinziira ku SDA Church Kazo Makerere District. Njagala tusooke kukuyita nga tunaba kweyongerayo na kyakuyiga tusooke tutendereze Mukama n'oluyimba oluno. Musalaba awali amasi aganaza ebibi woba onkumira kutusa lwaleja kumusalaba gwe kwenenyumiririza okwonze omunaku kwesanga eddembe omusana gwa Yesu negunjakira nze kutusa lwaleja kumusalaba gwe kwenenyumiririza nekumulamu ye kwesanga Yesu wange neyeraga gyendi nga ampa amanyige gaberenga munze kutusa lwaleja kumusalaba gwe kwenenyumiririza nekumulamu ye awo wendaberanga ganesiga Yesu alyoke anongose ye antuse jali kutusa lwaleja kumusalaba gwe kwenenyumiririza nekumulamu ye. Kukulisaayo mu luyimba olwo era weebale okubeera ekitundu mu kutendereza kuno kwe tubaddemu. Era nsaba amakulu agali mu luyimba olwo gasobole okubeera amakulu gy'oli era lusobole okubeera omukisa eri obulamu bwo. Ekyokuyiga kyenkya eya leero kiriko omuntu ogamba nti okutamiira okw'amaanyi. Okutamiira okw'amaanyi. Simanyi birowoozo byo bikuweereza ki bw'owulira ekigambo ekyo nti okutamiira okw'amaanyi, naye gwe mutwe gw'ekyokuyiga ekya leero nga tutandika olunaku luno. Katusabe.
omutukuvu 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 ayo Mukama Katonda kitaffe, weebale olunaku luno lw'otuwadde. Tukusaba nga tulutandika katuwulire eddoboozi lyo nga lyogera gye tuli, kale tukole nga bw'ogambye tusobole okulaba omukisa mu lunaku luno mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo bwe nsabe n'okwegayirira. Amiina. Ekyawandiikibwa kyaffe ekigenda okufuga ekyokuyiga kyaffe kino tugenda kisiŋŋaana mu kitabo kya Yokaana ekisooka essuula ey'okuna olunyiriri olusookera ddala n'olwokubiri. Bayibuli yayogera ebigambo bwe biti, ŋŋambye nti Yokaana ekisooka, eno ye bbaluwa, Yokaana ekisooka essuula ey'okuna olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Bayibuli egamba bw'eti, abaagalwa, temukkirizanga buli mwoyo, naye mukemenga emyoyo, obanga gyava eri Katonda, kubanga bannabbi ab'obulimba bangi abafuluma mu nsi. Olwokubiri, mutegeererenga ku kino omwoyo gwa Katonda, buli mwoyo ogwatula nga Yesu Kristo yajja mu mubiri nga guvudde eri Katonda. Nti tutegeerera kutya? Olwokubiri lugambye mutegeererenga ku kino omwoyo gwa Katonda. Kuba kitugwanira okukema buli mwoyo. Lwaki kitugwanira? Kubanga bannabbi ab'obulimba abava mu nsi baki? Bangi. Naye tuyinza kutegeera tutya? Nga tukema twetegereza nga tutegeerera ku kino nti omwoyo oguva eri Katonda guteekwa okwatula nga Yesu Kristo yajja mu mubiri era nga avudde eri Katonda. Obutafaananako nnyo nti Mukama atuyambye ensi egenze egunjuka okusingakoko emabegako, emirembe omusajja ono waawandiikira ekyawandiikibwa kino gyali mirembe nga waliwo abasajja abalowooza okuba nga bayivu nnyo era nga n'ebya Katonda babitegeera nnyo, abasomesa era abayigiriza nti Yesu Kristo yajjira mu mwoyo wabula si mu mubiri. Kankubuulire ebigambo bino, Yesu Kristo ne mu kiseera kye kyennyini bwe yali awo okumukulabula kwe yawa nga ebiribeerawo nga biraga oba nga bikulembera ebiseera eby'enkomerero n'okuddaku okw'omulundi ogwokubiri, kyali kukujja kwe okw'omulundi ogwokubiri ng'akakasa era ng'agamba nti bw'aliba wakujja nga bwe yagenda bw'atyo naye bw'alijja. Bw'oba weetegereza ekitabo ky'Ebikolwa by'Abatume, kuba bamalayika nga Yesu yakamala okuva mu maaso g'abatume be, bamalayika bamugamba oyo nga bwe mumulabye bw'agenze bw'atyo n'okukomawo bw'alikola atya, bw'alikomawo. Kitegeeza ki ekyo? Nti Bayibuli ku nkya ya leero bwetugamba nti tutegeerenga ku kino omwoyo gwa Katonda, buli mwoyo ogwatula Yesu Kristo nga yajja mu mubiri era nga oyo ogwo guvudde eri Katonda. Kitegeeza wakyaliyo n'olwaleero abaatula era abagamba nti Yesu Kristo wa mwoyo. Naye katugende tulabe omuwandiisi w'ekyokuyiga kyaffe ekyaleero bwe yayogedde wansi w'ebigambo bino. Yagambye atya? Agamba bw'ati, kyali kya ntiisa okuvanga lumu omwezi ogwokutaano oba guyite Meeyi okutuuka nga 17 omwezi ogw'omusanvu oba guyite Julaayi 1981 abantu 200 mu ggwanga lya Spain bwe baagwamu ekirwadde ekitaali kya bulijjo ng'obubonero bwakyo bwali ng'obwa
bwalingo bw'amawugwe agawomoggoseemu ebituli, lubyamira n'okukaluubirizibwa okussa omukka, amabwa mu bulago, okulumwa mu binywa, okulumwa mu binywa, obulumi ku lususu, nga n'abamu baalabika nga banaatera okufa. Abanoonyereza ku ndwadde baawandiika abantu 700 abaafa, ko n'abalala abaali eyo mu 1000 ku balwadde abaafuna obuvune obw'amaanyi nga bwasibuka ku kunywa omwenge ogutamiiza ogukolebwa okuva mu butto w'ensigo z'ekimera ekyali kiyitibwa oba ekiyitibwa rape plant, naye eyakolebwa nga akola mu makolero. Kakati wetegereze abantu bano endwadde gye baalwala yava mu kunywa mwenge, naye ng'omwenge gukolebwa mu kimera kye bayise rape plant. Rape plant eno, ekimera kino nga kikolebwa kivaamu butto, nga naye butto ono akolebwa kweyambisibwa mu makolero. Akati muganda wange ne mwannyinaze oba oli awo bino byagwa mu Spain gwe oli Uganda, naye kirafaanana ng'ebyagwa mu Spain ebirabika okuba ng'ensangi zino bwe bulamu bwe tuli mu kutambuliramu ebinaatera okugwa w'oli mu nsi yo eno Uganda, awo w'owangaalira ku mulirwana awo. Lwaki? Kubanga ensangi zino ebyokunywa bingi ebirabikidde ku katale, ku butale, nga ekyebbeeyi kye bakoze ennyo kwe kussaamu obuwoowo bw'emiyembe, obuwoowo bw'emicungwa, obuwoowo bwa apple n'ebirala ebifaanaganako ng'ebyo. Kati gwe n'ogula ng'olowooza ogula apple, muyembe, mucungwa, niimu n'ebirala ebifaanaganako nga bwe bito, nga bwe tumanyi ebibala byaffe ebyo ebyatukolanga obulungi edda ng'ensi tennaba kwonooneka nnyo nga bwefaanana, ne tunywa, naye nga mwana wattu ate bivuddeko endwadde nnyingi. Kyansonga nga tutandika olunaku luno muganda wange ne mwannyinaze okulabika nga weegendereza ku biki by'onywa, kubanga onaagamba nti abantu abasoba mu mitwalo 2 abaabonaabona n'okufa ne baafa oluvannyuma lw'okubaako omwenge gwe baanywa ogwali gwakolebwa okuva mu butto omu eyali tateekeddwa kukozesebwa mu byakunywa. Bwe byonywa obitegeera nnyo, ekyo kirowoozeeko. Katweyongereyo, agamba bw'ati, butto akolebwa mu nsigo ezo amanyiddwa nga kanola, aliibwa era alimu amasavu agatali makwafu ag'ekika ekya omega 6 ne omega 3, amalungi ennyo ku lw'obulamu obulungi. Naye butto ono bwakolebwa n'aggyibwa mu butonde bwe olw'okukozesebwa mu makolero afuuka wa butwa. Obiwulidde omutawaana we guva? Butto ye nga ye ava mu kimera kye bayita rape plant, mulungi era wa mugaso eri obulamu bw'omuntu, naye atandika okufuuka ow'obulabe bw'aggyibwa mu natural form ye, era bw'amala okuggyibwa mu natural form ye n'alyoka akozesebwa okunywebwa, n'alyoka afuuka ow'obulabe eri abantu. Simanyi bwe byonywa weekakasirizza ddala nga bikyali mu natural form yaabyo, eyo esobola okulabika nga ebeera ey'omugaso eri obulamu bwo, oba byonywa bye bimu ku biri mu kuvaako endwadde nnyingi eziri mu kukumalako ensimbi ezandikuyambye okwejja mu bwavu, ezandikuyambye okulabirira abafamireyo, ezandikuyambye okulabika nga naawe owangalirako omulamu obw'okwebaza n'okutendereza Katonda anti ng'oyinako ensimbi mu nsawo. Kirowoozeeko era nakyo nga tutandika olunaku luno enkya eno eya leero. Agamba atya omuwandiisi w'ekyokuyiga kino? Agamba bw'ati nti olw'okukozesebwa nti naye butto ono bwakolebwa n'aggyibwa mu butonde bwe
olw'okukozesebwa mu makolero afuuka wa butwa, atamiiza era n'okutta atta. Mu nkola ey'obumenyi bw'amateeka olw'okwefuniramu amagoba, abasuubuzi ba butto ono akozesebwa mu makolero bamuteeka ku katale mu bumenyi bw'amateeka abantu okumukozesa, ne bamutunda ku bbeeyi eya wansi mu nguudo z'ekibuga. Yagulibwa abantu ba bulijjo, abakadde, abasisita ababeera mu bigo ko n'ebibiina ebigabirizi by'obuyambi. Ekitegeeza abantu bamufuna mpola be baamukozesanga butto ono. Bonga abasuubuzi bo tobanyumiza oba gwe ogenda kubeera mulamu oba togenda kubeera mulamu, naye bo kasita beefuniramu amagoba tebafaayo ku kiki kyogenda gwe kufunamu oluvannyuma lw'okukozesa bye batadde katale. Muganda wange, teri musuubuzi agenda kufa ku bulamu bwo, gwe ateekeddwa okwefiira ku bulamu bwo. Muganda wange ne mwannyinaze, kyenva nkugamba nti obulamu obwo bwagale, kubanga yabukuwa mu kwagala, si mulala ye Mukama Katonda. Kakati ayongereyo ng'agamba bw'ati, eyasooka okulugwamu ye mwana ow'emyaka 8 egy'obukulu ayitibwa Jaime, eyafa olwalubyamira nnyina bwe yali amuleze nga amutwala mu ddwaliro. Mu byawandiikibwa n'olwekyo butto akolebwa mu muzeyituuni. Butto akolebwa mu muzeyituuni akola ng'akabonero k'Omwoyo Omutukuvu. Butto eyakolebwanga okukoleeza ettabaaza ez'omu yeekaalu yalaganga okubeerawo kwa Katonda eyabangawo ko ne mu kufuuka amafuta ku mutwe gwa bakabaka, bakabona era ne bannabbi. Ekikolwa eky'okufuka amafuta ku mitwe kyalaganga nti bateekebbwako Omwoyo Omutukuvu. Bw'oba oyagala okulaba ebisingawo ku nsonga eyo ogenda mu kitabo kya Samwiri ekisooka essuula ye16:13. Bannabbi baali bantu ba mwoyo, ekyo kisangawa mu Zekaliya essula 4:14 wamu ne Koseya essula 9:7. Ne Kristo Masiya eyafukibwako amafuta baali bajjudde Omwoyo Omutukuvu. Twagambye, omuwandiisi yagambye era agamba nti butto ono kaabanga kabonero akalaga Omwoyo Omutukuvu. Nabwe kityo emyoyo egy'obulimba Yokaana gyatulabulako gy'emyoyo egitali gya Katonda. Bannabbi abalimba, ababuzaabuza, abaleetera obulamu obw'omwoyo okuyingirwamu obutwa okufaanana n'obutwa obwava mu nsigo ziri ze twatandise nga tulaba waggulu awo. Obuyinza okukosa n'okutta obulamu bwaffe obw'omwoyo oba okuteekawo obulabe obw'amaanyi mu bulamu obw'omuntu obw'ebyomwoyo. Agamba atya nti okufaananako nga abasajja bali era abantu bali abasangibwa mu nsi ya Spain bwe bakozesa butto atali mulungi agiddwa mu butonde bwe n'abeera obulabe gyali. Naffe bwe tutyo emyoyo emibi singa tugiganya, bannabbi ab'obulimba bano Yokaana baatulabulako, singa tubaganya mu bulamu bwaffe basobolera ddala okutta obulamu bwaffe obw'omwoyo ne babukyankalanyiza ddala. Kati nkubulabula muganda wange ne mwannyinaze, oba nga kikwetaagisa okwegendereza eri by'oteeka mu bulamu bwo mu mubiri gwo
ng'oyagala okukuuma obulamu bwo buno obuli physical, buno obulya muwogo, buno obulya amatooke, buno obulya lumonde, buno bw'otambuza bw'oyagala ennyo. Kakati ate kisingawo nnyo ku kiki ekitegeeza okwegendereza okusobola okulabika nga okuuma obulamu bwo obw'omwoyo, kubanga ate obwo bukulu nnyo n'okusinga buno oba oli awo bw'otambuza, buno bw'oliisa, bw'olabirira ennyo. Kale bwe kiba nga Yokaana awo okulabula, kya nsonga nnyo okulabika nga oba oli awo tuwa amatu gaffe okulabula kuno. Omutume Yokaana atugamba nti basaanye okukemebwa okutegeera ekikula kyabwe, si kulwanga butwa. Emyoyo egyo gyokka egigulumiza, emyoyo egyo gyokka egigulumiza, egissa ekitiibwa era n'okwogera ku Kristo nga bwe yafuuka omuntu okuba omulokozi yekka, egyo gye giva ewa Katonda. N'olwekyo omuwandiisi ono kyava ayogera ebigambo bino nti saba Mukama leero osobole okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu ava eri Katonda. Okujjako nga Omwoyo Omutukuvu ava eri Katonda abukadde mu bulamu bwo, muganda wange ne mwannyinaze, wulira ekigambo kino, toyinza kubeera muwanguzi na kulaba mukisa mu bulamu bwa nsi eno. N'olwekyo bw'oba oyagala okubeera omuwanguzi n'okulaba omukisa mu bulamu bw'ensi eno, leka okusaba Mukama akujjuze Omwoyo we Omutukuvu ebeere empisayo mu bulamu buno. Era kisaana wamu kitugwanira, era ne kitugwanira nnyo okutandika wamu n'okutandika olunaku nga tuwegayirira Mukama atuwe Omwoyo oyo asobole okulabika nga abeera naffe, asobole okutuyamba okubeera nga tutambula ng'abantu abalina amagezi, kubanga ennaku zino ze tulimu mbi n'okusinga bw'oyinza okukirowooza. Nga tuwangaalira mu nsi leero nga obufilosofa bwe butambulizibwako ensonga ezisinga obungi, kikwetaagisa muganda wange ne mwannyinaze okwegayirira ofune Omwoyo wa Katonda okusobola okulabika ng'owona okubuzaabuzibwa n'okulimbibwa ensi eno kweri mu kutambuliramu. Nga tutambulira mu nsi nga tulowooza nti okufuba ennyo mwe muli obuwanguzi. Muganda wange ne mwannyinaze nkugamba ebigambo bino nti obuwanguzi obutuufu obwannamaddala munnaye tebabugoba wabula bafuna bufune, kubanga n'obuwanguzi obusingira ddala obukulu Yesu Mukama Katonda yabutuwa buwi, bwebwo kyekirabo eky'obulamu obutaggwaawo kyagamba mu Yokaana nti mu Yokaana 3:16 nti buli amukkiriza alimu okubula wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo. Ani? Omwana wa Katonda Yesu Kristo gwe yayagala, yekka gwalina, gwe yawaayo naye ng'ekimuweesaayo kubanga yayagala nnyo ensi. Kakati obanga obulamu obutaggwaawo Katonda yabuwa buwi, ate obuwanguzi bw'ebyetaago eby'obulamu by'oyagala kyogamba bwe weetaaga okusooka okuddukira n'okugoba n'okukakaalukana n'okusiba emisuwa ogwo osobole okubufuna, amagezi nkuwagaabuwa. Koowoola, kaabirira, weegayirire Mukama akuwa Omwoyo Omutukuvu abeere omulungamyawo mu lunaku luno ng'olutambula, tusobole okulabika nga olyoke osobole okulabika nga obeera omuwanguzi. Katwebaze olw'ekyokuyiga ekyo Mukama kyatuwadde. Katusabe. Mukama weebalire ddala olw'okutujjukiza nti mu nsi gino gye tutambuliramu mulimu emyoyo egitali mirungi, mulimu bannabbi ab'obulimba, ng'abubaka bwe baleeta gye tuli si buliimu ssuubi wabula obujjudde okuzikiriza. Nkusaba nga nkwegayira omuzaana w'oyo omuddu oyo ava okuwulira ebigambo bino, bw'abanga ddala akitutte nga kya nsonga okwegayirira okusobola okubeeka ng'afuna omwoyo ava gy'oli. Nkusaba nga nkwegayira Mukama, wulira okusaba kwe, muwe Omwoyo wo Omutukuvu asobole okubeera omulungamyawe ng'ayita mu lunaku luno. Kale n'olwekyo asobole okulaba obuwanguzi
yongera okufuula omuntu oyo, yongera okufuula amaka g'omukyalo oyo, amaka g'omusajja oyo abadde ekitundu mu pulogulaamu eno omukisa eri bawangaliramu, ate n'abo bawangaliramu bafuula omukisa gyali. Webale nnyo okulwa okusaba kwaffe n'okuddamu mbisabye n'okwegayira nga mbisamnyira ku mafa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Yesu Kristo ekyokulabirako. Kubanga Katonda atwagala era atwagala nga tuli balamu, naffe tusobole okumuweereza obulungi. Okimanyi nti abasiika panjoni kutto abamu tebamuliwa. Butto w'omusiikisa ekituufu bw'omala omusiikisa olina muliwa. Ebyo bye bireeta kansa. Gasingira ddala kugalya abantu amata. Nora.